Mukutu gwa Megatron kwebaza yonna gisubira ng'otulaba muzere Megatron gemmanya ndine Frank Ntambi onako olwaleero ensonga ziri serious ebigambo byatabusidda mu ggwanga Uganda flag eleesa obuzibu each and every one ayogera bigambo era bwe twogera waliwo akatambi akatambula akalaga nti buli muntu alina flag agenda kubeera nga alumbibwa bani abogera ebigambo bino baana ba ghetto structure abakulibwa Major General Emakuteesa yabadde wabbali wali ng'omwana ayogera bigambo ensonga ya flag nga bo bagamba bagenda kubeera nti balumba abalina flag zino jjukira nti waliwo baba mita commissioner omukyalo oyo Seku yavayo n'agamba nti flag entulina kubiwankuba natunyonyola amateeka ga flag n'amatawala bangi bogere ku nsonga ya flag jjukira nti mwami Kyagulanyi buli watambula abeera ne flag n'abantu ab'enjawulo ba boda baani babeera flag zaabwe naye kati obuzibu bwazze dda abazirina bali kababi bagenda kubeera nti basibwa kusinziira ku bigambo ebitambula ndiye Frank Ntambi onako olwaleero kasooka babuzeeko then after nzanye akatambi ako akatawoomesezza bigambo abantu bali mu kutya abantu bali mu kwekweka ne flag okukisembereramu batya bagamba bayaye bano banaabakwatako tebaba tebusi ebigambo bingi Ntambi agenda beera nga atunnyonnyola ekintu kino kitegeeza ki onako olwaleero tulakalira owuli ebigambo engeri gye bitambula Frank. Yes, abali ku Megatron Media banemba lamusizzaako nnyo ne mbabuuzaako n'okubakulisa abamu abatulaba mu nsezi mundoza abatuli waggulu mu ssaawa bajja bayingidde omwaka oba we banalabira show tuyinza oba nga tuli mu January already so okubakulisa omwaka 2025 abaana basobodde okubanga batuuka mu 2026 bannaaye tegubadde mwaka mwangu nnyo ku bantu abamu wabula tegubadde mwaka mubinnyira kusiru ku bantu abamu nti Katonda bw'atyo wakola nti osobola okufunamuko challenges here and there wabula n'ofunamuko ate byogamba nti yes ate gunkoledde so entale yinza okugamba nti tuyinza okuba nga tubalansinga emyaka gyonna ebirungi n'ebibi byonna omu era nga bwe bulamu bw'ensi we butyo we butambula n'abakaga nabo sebo bakaaba mukama wange so n'olw'ensonga yawe ntandikidde nnyo okubeera nga mbeebaza ababadde nga beekuumira ku mukutu guno ogwa Megatron Media okubanga mulaba shows zaffe ze mbadde nga nkola ne muganda wange ono era ze nkyakola naye Moze the Megatron Lubyogo okuba nenga mbeebaza okusigala nti no mukyabeererako ddala 2026 ate mwongere okubanga musupportinga omukutu guno ku lw'amawulire amalungi ageesigikira ddala mu nsoda zonna ez'eggwanga n'okubanga olumu aleeta ku bantu okubanga batematema ensonga n'okubanga bagaziya ekifaananyi mu nkola ey'ekikugu ng'omu ku bo abadde nze Frank Ntambi Wayne Barokeza ali mu maaso gammwe omulala abadde Muzeeyi Kagatto badde nga mulabako kuno wadde abakozesa obusungu bungi naye ng'ensonga ye ebadde nga egguka era y'omu ku bankoledde ku Megatron kuno n'emikutu emirala Muzeeyi Kagatto ali eyo ensi emugoya obwenvu naye waliwo abamusuubiza ssente basajja bange abali omanye show zino ennaku zino abali ebweru obandaba nnyo Muzeeyi Kagatto mwongere okumuwa ku ssente bambi musajja atambula najja nabeera nga bawa information so ate yakyali ku nkola nkadde gula mawulire ebyo webityo kati ezo na resources ezo tulina okuba nga tumwongeramu amaanyi so enamba ojja kuba ogiteekayo abagala contributing erizo ba 075 biki 40 simanya asibiki soma enamba bulungi nnyo ssebo soma enamba letters nonye namba yako Jaka Gato atunda none gundi Cake Master bamita Cake Master fire bicycle abatayina maanyi Jaka Gato kandabe namba ye wano oberi 0754 20 30 40 eri 0752 40 30 20 752 40 30 20 ye namba ya Muzeeyi Kagatto awo entandikidde wano tuli ku Mulangira Interiors basange basaidiza wano ekyanja ekizimbe bakiyita Al Salam Towers omwaka 2025 ku bimbi tusinza okubeera nga tufuna mu ggwanga Uganda je venture eno kati fe bannakyanja bannakisaasi bannagayaza bannajjeera babeereeyo oludda wabona bonna wewana awantu omuntu nawe gwali ewa nobeera oli bweri wa ggwanga ng'oyagala okubeera ng'ofuna ebintu eby'omu maka ebikoze omuntu kwatula ku sofa set singa zino n'owulira ng'obulamu bukoze eki buzze engulu bannange 2025 tuyingire n'ebintu ebipya abagala sofa set olaba entere gye tutuddeko n'owoogisuna nira togisuna nkugambye n'owoogisuna nira togisuna laba ekitanda kiri ekitanda kiri dining ey'abantu abatandikirwako 6 8 12 ebyo babita carpets ez'omuddiiro ez'omu kisenge balina bino ebyoku bisenge bino ebirabisa obulungi awaka okitegeera na buli kalonda yenna gwali yagadde okubeera ewaka nga
kya furniture kiri very durable quite eri waggulu nnyo ate ng'ebbeeyi mojjidde mwe bakutwalira embeera n'ebeera ng'etambula bulungi muteesa mugamba owaaye kansooke nsibeko abali ebweru basobola kukola batya abali ebweru baba balina okukuba ku nnamba y'essimu tugenda batugiteekawo awo babere nga bakuba babere nga basobola okuba nga babaweereza ku bifaananyi embeera ebere nga nzagadde dining nnungi ntiimwe bakola so babayita abamulangira interiors ku Al-Salam Towers wano ekyanja okuliraanira ddala Kyanja Mall Kyanja Mall bwabeera verse ekisaase eno osoka Al-Salam Towers Kyanja Mall ekubeera mu maaso oba olengera ne Toto Kyanja oba ogirengera bulungi nnyo ku mukono guli ogwa opposite wali Toto naye ku side eno we wali Al-Salam Towers kizimbe kipya era ojja kubeera obalaba abamulangira interiors sebo mukutu gwa Megatron Mozere Megatron gemanya ne Frank Ntambi tutandise bwe tuti kasooke playing akatambi kano then after Ntambi agenda beranga atubuulira akwogera kuki zibanduru kuwaga zolulekereke kuwaga nti bababbe katuweereze fulaga respect tuweereze respect abantu ababeera wansi wa fulaga ya ffenna tubeera bana Uganda ffenna tulina eddembe lyokubeera Uganda naye tunakozesa ebintu byaffe bubi tugenda kutusasulira mumpulire bulungi kati bano abagamba nti mu maaso g'edduuka ogifudde ofiisi ekyo ogenda okusanga ne ofiisi ewagibuddewo ono Meja Mulamba Meja Emma Kuteesa yayogedde ebigambo ebyo ng'agamba go wenna alina edduuka ng'olina mu flag bagenda kulimenya balibbi ebintu byonna babitwale awo we tuli ate bw'obadde owulira bakuba endulu ey'olulekereke waliwo ne vidiyo ey'okubiri beba kifeesi era ey'omwana omu alabika nga kifeesi yabadde agamba nti olunaatuukira leero ssaawa 7 nga tuyingidde nga lumu bagenda kureidinga babeere nga bakyambuwa abantu abalina flags ezo bebona aba mobilization outfit eya M7 gye bayita ghetto structures gina kubuljako ko omulundi guli omwajjira abaana abo ba champion shaba n'abalala era mujjukira bulungi nnyo ku balunaku ki weba M7 wedagenda okubanga anominatingibwa kyemwalaba mu kibuga Kampala they caused mu luzungu bakita mayhem they caused mayhem mayhem ebeera mbeera mbinyo y'okukyankalanya n'okutiisatiisa mubeera nga muli ku bunkenke Ntambi ekyo nakirabako emakindi nali awo ng'ewaruuna nina wenkula empale zange awo abaana abayaayi nga bayina amannyo bwegati bayina embabwe eziti ezakula ne ziwola nga bakambwe bambadde essaati ziriko President Museveni nga bakambwe basanga abantu babagira bugizi bwe bati beebo kakati ensonga ya Uganda flag eyo nga tusigazzayo weeks 2 era bisenge etekinze center stage olwa engeri gyegattaganyizaamu nnyo bannayuganda abayitirivu ennyo ku campaigns eza Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu era ngenda kukubuulira okutya state kwerimu essaawa zino oba ekibiina kya NRM ku kirimu nga bannayuganda balina simbo ng'eyo eri mu kubeera ng'ebagatta toweerabira kubanga ombuuzaawo awo so nga tusigazaayo just sabiti bit tubeere nga tugenda mu kulonda bannaffe batandise okubeera nga balaga okutya n'okubeera nti nno bagezaako okwagala okukanga n'okutiisatiisa bannayuganda ku kintu ng'ekyo omuntu okumukubira ku kifaananyi national flag eyo yemu ku ezo national symbols eziri official eziri recognized mu ggwanga Uganda
era nga ziri representinga bintu bino wammanga. Identity mu Luganda ngoddamu kuba wasomako. Identity. Ndaga ebanga ndaga muntu. Nedda sebo siganda identity card. Yes. Ekifaananyi. So kiri representing ekifaananyi eky'eggwanga, the identity, values. Bitu omugaso. Oba byetukiriza ne sovereignty of the country. Okwetwala, okwetongoza, okwensi. Okitegeera. Byebyo kati national flag yemu ku ebyo representing ebintu ebyo biki ebisatu. Coat of arms of Uganda no muzimanyi bulungi nnyo kebeda ku kinusu oba kebeda ku sente ojja kubeera ogiraba okuli kob Uganda kob grey crowned crane effumu engabo engoma n'omugga Kiira oba River Nile era nga kuliko ne moto yaffe eya for God and my country. So ebyo byonna biri ku the coat of arms of Uganda yeyokubiri mu symbols ezaki national symbols ezeggwanga ekyo eyokusatu ye national anthem o Uganda may God uphold thee n'ebirala nga we bigenda eyokuna the grey crowned crane ng'ali eyo gy'otera okulaba eyo etera okutambula era osinga nayo ogikwatako mu ngeri eyinza okubeera nga erabisa ekifaananyi obubi obeera osobola okuba yaniriza mwami Kyagulanyi n'egira bw'eti eya grey. Then ne Uganda cob ne national motto gye nagambye for God my country ne national colors. So symbols tulina musanvu nzikujjiddeyo awo kakati tugende ku kya flag eno eya Uganda. Lwaki essaawa zino ereese emberebezi lwaki tuwulira ebigambo ebyo okuva mu bannaffe abo? Ekisookera ddala waliwo okutya okw'amaanyi ennyo okwa gavumenti ezibadde nga mu buyinza. Ngenda kusigira kifaananyi kigazi nga omuntu azze okuopoozinga n'abeera ng'alina kyagunjizaawo nga balina okukola buli kimu kyonna okuba nga bakisquashinga olw'okutya nti no kya-identify kigatta abantu nibabeera nga basse ekintu kimu nibabeera nga bakijjawo mu ngeri emu oba endala. Wano mu ggwanga erya Uganda tujjukira bulungi nnyo ku National Unity Platform eyo ebadde nga eyina ebintu byeyagunjawo ebiba identifyinga nga bo okuba nga beegatta omulundi gumu. Tujjukira ekyambalo ekya overall ekyo ekya red ekya overall n'enkofiira gye bayita beret eyo emyufu eyo nno twagenda okuddamu okulaba nga bagiyirizaawo amateeka nga ne bakola ne amendment mu tteeka eryaki era UPDF Act nsoba oyambadde gundi ya military. Yes. Kakati obuzibu bwa symbols zino nti simbemu bweti nti kyambalo nti beret esobola okubeera nga esinga pages 50 aga manifesto simbemu bweti kati beret eyo gye walaba tekaali bubeezi ka lugoye kakofiira you are becoming a shorthand for defiance, for youth, for resistance, ne change. Tula bali balina okukola buli kimu kyonna kyonna okubeera nga bakola ki nga bagijjawo. Defiance nga abantu balaba kasaba buteekako kyekijjira abantu. Youth abavubuka era bwe walabanga muzee kagatwamulako mu beret muzee kagato. Naye abavubuka ate yajambalako okitege yambala nga sepeos bavubuka be bazambala zambalanga ekirala ovuleyo gye walaba kyasizinga okubeera just ekyambalo ky'abakozi kuba overalls zambala nnyo abakozi b'emirimu ba janitors baani abo ne kisizinga okubeera ekyo ne kifuuka a short hand for an ordinary citizen versus the powerful state. Ng'omuntu kaso omulabira kaso ajambala bw'ati agamba kati ffe tuli eno abantu ababulijja abali mu kubanga tunyigirizibwa kugamba ne kibeera nga kigatta abantu abanyigirizibwa ekyambalo ekyo kya ovulo okitegeera kakati Uganda flag eyo gy'olaba tukimanyi bulungi nnyo mu mateeka g'eggwanga nti it is state owned okitegeera era n'amateeka singa obeera ogamenye mu ngeri y'okukwasaganyaamu ebintu ebyo weegali penalties weziri so it is state owned kati essaawa zino abantu singa batandika bulungi kubeera nga akwata flag eyo kitiisa nnyo kubanga kibeera kigenze mu people's ownership gavumenti eba ekitya ebevudde mu ngalo za gavumenti ebevudde mu ngalo z'abantu era omusajja omu omugezigezi bali bamuyita Richard Norton yawanika akatabo ke how to control state n'agamba whoever controls national symbols controls the story of legitimacy. Whoever controls national symbols zirize nakunyonyodde omusanvu
omuntu ng'atandise okubanga azicontrollinga yacontrollinga ne olugero legitimacy mu Luganda nankinyonyodde nga katugambe obukulembeze obutuufu obwaddala obutuufu legitimacy yaba abukulembera. Imagine nga buli Munnayuganda akutte flag which is a national symbol. Kitegeeza ng'owuningibwa state yandibadde ya state kati no amaanyi gabeera gazze mu bantu kati ekyo gavumenti eba ekitya nnyo ebeera eriko webale nnyo ndi n'obeera wangudde akalulu for example Mwami Museveni oba wangudde akalulu naye nga ku street abantu bakutte flags ezo abantu abo baba bakontrolinga nga kawedde naye ng'abantu bo balaga nti ffe tuli ku kozi ndala tukutte flag yaffe flag eyo ereeteddwa mu campaign eno ng'erepresentinga Mwami Kyagulanyi n'abawagizi be kati olugero lwa obukulembeze obutuufu buva mu state ne budda mu bantu ekintu ekyo gavumenti oba state ebeera egenda kukola ki ebeera egenda kukitya nnyo njagala tugende mpola nga bwe tuyiga walifunye n'ekipapula ekitabo nawe n'obeera ng'owandiika funa obeera ng'owandiika kati symbols zino ze nkugambye omusanvu zituuka ekiseera ne zibypassinga kye bayita censorship and intimidation. Symbols jukira za ggwanga kati censorship nga wogamba nti wano ku mawulire wano kufa bakola mu mawulire nti waliwo ebintu betukyani okwogera nga we are censored otyaga we nakyogera abankwate because you are already intimidation. Kakati symbols zino zibypassinga osobola okubanninga rallies nga wekyali mu 2020 ne beekwasa covid eyaliwo essaawa zino babadde nga babanninga rallies mu ngeri eri structure eri Mwami Kyagulanyi olumu bamutadde emisanvu makubo atuuse leeti olumu yamudivertinga olumu yamukwatira gasi gyagenze awo wonna osobola okublockinga media nga oyinza oblockinga nti Ntambi toddamu kukyaza Muzeeyi Kagatto toddamu kumuleeta oyo essaawa zino waliwo omukyala gwe bakutte ebireeto bamulabye gwe bakutte gundi mukyala bamuyita Sarah bamukutte that is censorship of media now ebyo nobeera ng'osobola okubeera ng'obagoba ku radio bamugaa tojja webale nnyo osobola oku arrestinga aboogezi bonna n'obamalayo n'oteeka waiswa mufume n'omuteeka muki mukomera but you cannot easily arrest meaning tosobola abantu nga basazeewo nti kati flag gye ogenda bacontrolling otya wali obuzibu basobola okubeera nga batya nti symbols zino bazitya nti zibypassing ebyo ne basobola okubeera nga bateekawo n'essaawa zino abaana beeti bakyakola ki bakyazambala ovulo bakyakola ki bakyazambala kuba n'amateeka mu waaliddukidde obeere nga weekwasa nageera bakubyeyo ebituli okitegeera kati n'osigala kubeera ng'okozesa kibuli mu lulimi lwaffe olw'ekiyaayi kino gundi kyayogedde kiriwa Major. Yes. Kibuli nera mu bigambo bya Emma era omuwulira talina walambika tteeka nti etteeka ligaana okukola booti ne booti mu act eno booti tagenda yeeyo yatambula na kibuli yatambula n'agamba tujja bakola we tuti tujja lumba okitegeera but awo wona tewaliwo an legitimate law gyali mu kubeera nga asaitinga kubanga simbo kizibu okubeera ng'ogisensaringa mu ngeri emu oba endala kubanga naye n'ennambika yaayo nga obadde oyogera wali nti waleeta omukyala n'ayogera ku mateeka nti tekubwa nkuba tefoldingwa togenda gibaaninga oba gidifeesinga kati tebabikoze byonna tiri mwana akutte fulaga ku George tiri mwana agikutte oba gikubako bintuntu alibo obuzibu bwina bano abaziwanika ku mitimbo ne zikubwa enkuba ekyokubwa enkuba obeera nga si gwagikutte abana bazitadde ku ttooyi bazitadde ku bifumbiro bazitaddewa kati nja kubulira ku nnambika ya amateeka agakwasaganya ekyo gagamba gatya okitegeera kati symbols ezo naddala kati national flag nga woogiraba ne mu campaign eno lwaki state etidde nnyo kuba bo batidde yes eunifyinga mangu okusinga ideology egatta mangu abantu okusinga ebirowoozo ideology y'omuntu because ngenda kuwa example ya Gregory Mugisha Muntu yalina ideology ye abantu gye balema okugula mu bungi yagamba nga akyali mu FDC wali n'agamba nti bannange leka to building from the grass tutandikire eno ku ground mpola twengeginge Mwami Museveni mu ngeri eri civic aba FDC mu kaseera kano bagamba ffe tuli ku defiance campaign ne balemererwa era n'amadiriza nga agenze nafominga ANT tiyalina ekirowoozo ki ideology naye tebagigula kati symbols zino zigatta mangu mu seconds nga 10 nga abantu bakipiikinze dda ziragala onjukizeyo ko symbol flag eyo mu kubeera nga bagireeta nti bayogererako ebigambo nga
nga abiri nga bajeta tibanange tuleta flag eno buli mwagenda agigule egenda kutuyamba bali nawe babyogerako ne twatandika kulaba omu babiri basatu 10 mutwalo kati nawo buli wamu kati kitiisa kitya nti opposition parties ebbanga lino yonna ne Mwami Museveni akyatufugidde emyaka 4 niwebuuza Muzeeyi Kagato baali luddawa kweje emyaka 4 Kagato abaddewo wonna teyalwanisa ku musajja kumugjawo yamusobola musajja ayina emmondo musajja mukambwe muzibu yogerako katono nga bakukimu kati Muzeeyi Kagato ebyabasumbuwanga omanyi bagamba ow'omunafu abaaseka ow'amaanyi nga bakaaba Kagato kyekimuwangaziza nekyasinga osumbwa ba Muzeeyi Kagato lwaki simbo zino zo zanguyo okuunifyinga bo bali balina ideology differences nze Kagato gatukwate wano bali gatukwate wano awo ne mwawukana abandi baddawo walingawo kibayita class divisions nga waliwo abawejjere waliwo n'abalina bo tebafayo ku bawejjere tolaba Muzeeyi Kagato abawejjere bo ne babaleka eno babava muno bo ne bagamba tulina kukolagana na gavumenti okitegeera n'abalala abalinganga abo okitegeera kati nga waliwo ne kibayita ethnic suspicions kati saaba zino nti abatutwala baki bayina gye bava eri wuliriza njagala nkunnyonnyola mpulira gwe bigambo bya Luzungu ndi mubbi kunnyonnyola ethnic suspicions nti Mwami Museveni atutwala ava mu west kitegeeza bala by default abayinza okubanga bamuwagula by ethnicity nga bwe kiri mu ggwanga erya Kenya ethnicity badde by ekola kyamaanyi nnyo mu point because providing a social cultural base wano kyobala abantu wano mu ggwanga Uganda ng'oyagala okufuga Uganda waliwo ethnicity emu gy'olina okubeera nga weekulubeesaako oba oyagala oba toyagala ye ya Buganda. That's why we banjawo katono nga mwenna mugira Museveni we yali ajja nga bamaze okubeera nga bagenda mu meeting gye bali mu Yusuf Lule gye nakugamba yagamba nti ye kyali ayagala ba Yusuf Lule balutakome kayira bani bamuyambe ne meeting gye balina ne Ssaabasajja Kabaka nga kyali Ssaabataka yali Kenya bamuyambe olutalo luno baluguze Abaganda nti lutalo lwammwe bamuprovidingire base ye we yali eyeruweero kakati ethnic suspicions zino zebadde nkunnyonnyola nti kati ssaawa zino waliwo Mwami Kyagulanyi nga yakajja 2018-19 amaze okulaga bidiyo y'okulembera Uganda nga bagamba oyo izifo Baganda era ne nupu ne bagira bolinga Buganda party n'akirwanisa n'akijjawo nebeera nga yafunye n'obudde obugenda elango n'atereza yes okuyunifyinga kyekuleeta bano Rubongo ya mwali kata na mwali webali nnyo kati symbols nga zino eyo byo biba bizibypassinze mangu ebyo waligenzeemu abantu ne bagattirwawo ekintu ekimu ekyawamu ekirala kati flag eyo gyolaba ekyenjawulo kyeyina ku bino nti yo ekatinga across all tribes twage Mwami Kyagulanyi abadde buli wamu wabadde agenze eastern northern luddawa flag bagiwuba as a symbol oba okitegeera it cuts across religion oba musiraamu oba mukatoliki oba niyo flag ebagatta ebyo na government ebeera ebitya it cuts across class government etya ekintu kyonna ekigatta abantu awamu nga kiri sentimental tekiriiko kimbu abalina okukwata flag bebawejjere bebagagga bokaboka omugagga n'omwavu and it requires no political education flag eyo tosobola muno ffe twali tusomaawo nze nzijukira 26 nali mu senior ya 2 twali tusoma political education era nga mufunamu 9 10 ne bamugjawo era ffe twasanga tebitaliiwo abato mwabato siri wala oba oli omuto kati bajjawo political education olw'ensonga it made us civically aware politically aware yabyebayigiriza ebyobuziba ebigenda munda ng'ebijjayo kati abantu Museveni ye ebbanga liri atufugidde wano tayagala tubeere civically aware yensonga ki bamugjawo byavaawo ebyo byonna tojuka n'obutabo sijja kugendayo waliwo obutabo obwayo kyebwa okitegeera kakati eno flag lwaki babadde bagitidde nnyo nti ebadde ekkiriza kituyita mass participation without speech beekuŋŋaanya ng'omuntu akutte bukwasibwaki naye ng'ate alina kyategeeza yes niwaba nga tayogedde yawanika ones flag webale nnyo kati essaawa zino njagala nkubuuza olengera flag olengera ekifaananyi nga bakikubye essaawa zino ng'obadde ogoberera amawulire nga bakikubye nga kiriko abantu abawevinga flag oba waludda ki ababanuupu kati ekyo gavumenti eba tekyagala kiba kigikola bubi kyekiri kyogambye identity
identity kati kitandise flag ene tandise okwa identifyinga bannankyukakyuka tukate nga yali badde national symbol lyotagenda kera ku macha yandi bino bali mu kupalapalanyira olaba nga bali mu kutokera busa nga bigenda kubalabisa amanyi nga bataddemu mangi bigenda kulaga ekintu kimu wano nga ndiko kumaliriza ensonga zino kati mu perspective ya state ensonga ezo nga wenzi kunnyonnyodde naddala flag okubeera nga unifyinga nnyo abantu mass mobilization yeno gy'oli mu kulaba nga terina command structures ebeera nzibu ya kuyimiriza njagala ombulireyo continent Masaka bagambye nti gundi kunga abantu bagule flag nti embale gundi yabakunga abantu bagula flag kati there is no command structure nti ogenda kukwata abaddako nga bibadde wano baba bakutte abadde adumire bendo lya gundi n'olaba nti babasumbuyemu wano tewali kati ekyo gavumenti ebeera egenda kukitya n'ekirala wakyo tuyita historical trauma nti regimes nga zino ezimazewo ebbanga ery'emyaka nange ya M7 ejjukira symbols governments ki oba powers ki ezajjako nkuweza examples lwaki government etidde lwaki state etidde ojjukira flag ey'aba Polish flag kyeyakola netekawo solidarity y'amaanyi nnyo ne weakeninga communist authority negenda flag ya Poland genda osome ku lutalo lw'aba communist e Poland igali manyi ga bendera bwete kati bano babiri aba bagamba tujjukire ekyali ate government eno taking anything for granted buli kimu tekitwala light yes kimu ekirabanga mu lutalo lwa mu struggle what is struggle in Uganda ojja kunyambako ebimu kuba kulwana struggle ya apartheid mu ggwanga erya South Africa kyatuuka ekiseera nga bendera ya South Africa the black saba abaddugavu batuuka nabo ne bagireclaiming nga neva mu mikono gy'abali babafuga obumbula kyabakola bubi nnyo nga ne wobeera bannange olaba ensi ekulaba ogenda tandikira oddawo okomera oddawo okubeera nga okuba abantu bazizzeeyo mu apartheid struggle nga kibasusseeko yes olutalo olubaddewo kuva 2010 paka 2019 the Arab Spring obaddega mu lugoberera tandikira ddala Tunisia Egypt luddawa awo wona njagala ojjukire nti bakozesa nnyo national flags ezo okubeera nga balwana against sitting governments ezakolaki ezaaliko so bagamba omugazi omu bali bamuyita Credon Walter yawandika akatabo ke bali bakayita Toppling Dictatorial Regimes n'agamba once a national symbol switches emotional ownership power often follows singa symbols nga zino ezimu ku zo zinakunyonyodde omusanvu ez'eggwanga ziva mu mikono just state nezigenda eri abantu emotional ownership bana abantu nti ndo bannange tubonaabona ife bannange nga woolaba mu ggwanga erya Uganda abantu okubonaabona kwe baliko nga bagamba gavumenti eveeko kibeera abantu abamu nga bali highly emotional bagala eveeko nanca abanyigirizibwa omuntu wonyigirizibwa obeera highly emotional kati simba eyo singa eva mu gavumenti mu mikono gya state nebeera nga eri owned but emotionally aga Katonda mugulu obuyinza bwabugenda kugenda enkya nga simba eyo agirina ayina ennaku ku mutima ayagala change abona awo akababi kabakaze kati obuzibu bw'ebigambo bya Major M bewawulidde wano tugamba mu political science tugamba criminalization is an admission of symbolic defeat nategeeza kyawo okwagala kati nga bino byoli mu kulaba nti batiisatiisizza okukwata abantu okugenda mu maduuka galwinga you're criminalizing that activity ate nga tewali bubi bantu bwe bakozesa offa naye nga kyembuuza be bano balina okukwasa amateeka bagamba okulumba amaduuka g'abantu kyenkugamba nti now that is criminalization when you criminalize it is an admission oba obeera okkiriza nti no bannange ekyo ekyaba Kyagulanyi kyebatandika ekya flag ekyo kituwangudde it is a symbolical defeat otandika ebigambo nga don't wear it don't wave that that symbol belongs to us it is implicitly confessing ng'okkiriza we are losing control over such meanings such symbols yes okitegeera so states eziri strong ez'amaanyi they ignore symbols
insecurity or insecure states they police them mugwange lya America nakantu kanade ku X yange njagala okalabe wano manyi mozo obere no ku Facebook next ngenda yo ugwa nataddeyo kiwano eno flag bano bachi eno flag ya America nga bali mu kiwano si mulali bali mulari okitegeera nempandika nengamba flag waving at rallies in countries like USA is generally legal specifically for free speech protection. Era amendment yabwe esooke yaba America protecting expressive conduct including waving flags with political messages or symbols. Their courts in America have consistently held that symbolic expressions such as carrying a flag to show support for a candidate is a form of political speech. Courts zabo to za kiyambe kyo kyavaawo ogenda kulali ya Donald Trump ogenda kusanga ba waving flags ogenda ku ya Hillary Clinton osanga ba waving flags tabachirina ko buzibu ogenda mu ggwanga erya America genda mu Bungereza genda ludda wa ono mu ggwanga erya Uganda nakyo kiri very okay naye banoonye engeri tojjukira waliwo omusango gwe nalaba gwe bateeka ku musajja waffe ono Omumerica Muvawala bamusaako omusango gwali gugamba yaweereza video abantu abatazimusabye signing special biki batuuka ekiseera wali yabagambo bayali attorney general I don't know twagenda tuka after 2 days nga bagala ku amending charge bakijjewo ekyo bakigenda kubalabisa yes nga bakutte ebintu ebimu ebirabisa nga bamukutte omuntu omusango ogutali nga osanga looyo omugezi ennyo agenda gaaya kasuuleeri kabeere nga kalabisa abasajja abo oba okitegeera so the deeper fear esaba zino eya state legitimacy erosion not rebellion era kiri very very crucial oba okitegeera so mu bumpimpi berets bazijjawo overalls nabaziteekako naye enkangaga kati bali ku flag esaawa zino naye state defined patriotism to people kati abantu okukwata flag ekyo muganda wange mwoyo gwa ggwanga kyova olaba nti police yafuna okuswala kwa amaanyi era simanyi mwami Kyagulanyi yenayina amubalira naye amubalira yenayina oba yeyebalira bagezi nnyo bakitegeera campaign ezo tugenda muzigenda kubeera za kaweereege ogenda bawo intimidation ya state security agencies police military naki abantu abo mukwata flags ezo waliwo ekifaananyi kimwe ekyafuluma bagali mawulire gaakyo baddaire monitor oyo nga police owa police ali mukuba omuntu asitudde akutte flag embwa eri mukugoba omuntu alina flag ebifaananyi ebyo byatambula meeting netuzibwawo ne bagamba mulekera tuba withdrawing embwa zikenayins nazinyonyola wano ne babi withdrawing kubanga nakunyonyedde wali mu kutandika national flag oba national symbol yonna representing values representing identity representing ne autonomy y'eggwanga sovereignty of the state kati bakulabe nga police wa Uganda ali mu kukuba muntu akutte flag olaba ne mukulwana mu ntalo zo nazo nagenda osome balina n'amateeka gafuga entalo singa okubeera mu lutalo okola goali nti akuwangudde mu lutalo owanika flag enjeru ekulaga tuli defeated singa oddamu gwe n'oweereza ekyasi n'ekimu omusajja akulaze nti nze ndi defeated era abasiga babatwala as prisoners of war ne bagenda ne bijja eno goza lwaki essaawa zino ebintu ebyo bya holocaust ebyo byali abajju be bayokya n'okutuuka olunaku olwaleero bantu bangi abakyavunaanibwa emisango oba okitegeera kakati ne kino ekintu wekikola ki wekiri bwe tugerako kati mu mateeka katono oyingidde amateeka kanyingeko mu mateeka katono bano entambi bannange soka tusiiseko ku balansi kasuka tugendeko ewa bivoganika Dr. Senjo bagamba gwe nayina endwadde ezikutawaanya oyina ulcers oyina pressure oyina sukaali omugejo gukutawaanya oyina abasafu mu mubiri amaanyi g'ekisajja matono twalese kapkol zukuka Dr. Senjo be yakakuleetedde gwe osooka owage wakozesako okukola masturbation akutereeza wenna ganja namutwala wa biva yatereera andikati masturbation agadanga yakiba kubena kuberi omuzanyo mutono obona biva akozesa butonde organic products mere ddagala basangibwawo okumpi ne Masengere era ekizimbo ojja kukiraba kiwanvu kireka ekigambo biva organic Dr. Senjobe omukyalirako ajja kubeera nga akuyambira ddala bungi nnyo endwadde zonna ezikuluma mukyalireko hospitality ennungi abaana abawala bajja kubeera nti bakuwa ennamba ogende mu kasenge omunnyonnyole kyonna ekikuluma ennamba esimu weera mukubireko saawa eno ajja kubeera nga akuyambira ddala olamusizaako nnyo n'omwaka omulungi Dr. Richard Senjobe wamulabyeko omwaka nga kugwako omusajja abadde mulungi nnyo gye tuli Dr. Richard Senjobe namulaba naye ngenda weebali nnyo weebalire ddala
Musajja mulungi nnyo. Yakoze obulungi obutagambe. N'omusajja oyo ayina mu Christmas. Nali bulala. Nampisa mu Christmas. Ate gwani atakuyisa bulungi mu Christmas. Bwe wagenda nga abanaye ndi bubi. Ate yinyangera kuwa ndi bubi. Ndi bubi Frank. Ndi bulala family. Olw'ensonga eyo. Katonda banafa abalala ba Job Giant. Job Giant nakugamba abantu ogenda ku mutimbagano gwabwe gwa www.jobgiant.net. Job Giant is JOB then Giant mu bunene GIANT Job Giant. Genda ku www.jobgiant.net. Kugwa omuntu anoonya omulimu. Tulina bannaffe abanoonyeza ebiri nadde nkebera wano ku unemployment index eya Uganda National Bureau of Statistics nga abavubuka ebitundu 7.8 kati ku buli 10 tebalina mirimu oba si kyabagirina bali underemployed. Ntoli abalina omulimu nenga si balina okubeera nga ayina wali walina omulimu nga tasasula bulungi nga sente afuna ntono nnyo okitegeera webale nnyo kati tuli mu kabinu ate wano wetugenda wagenda kukambuwala nnyo waliwo abantu abamu abanoonyeza emirimu nga okunoonya omulimu gwafuuka omulimu ng'akeera kunoonya mulimu gwe mulimu. Frank, yes. Mu Uganda omulimu gukyasinza okubeera omuzibu kunoonya mulimu. Kakati aba Job Giant babijjewo batya ogenda ku mutimbagano ogwo gugattaganya mu abanoonya emirimu n'abagirina. Kati bwe mba nguyina nga Ntambi tayina. Gwogenda ku www.jobgiant.net n'oteekayo nti njagala abakozi weebati njagala aba skilled mu kino. Ekitegeeza aba employers n'aba employee bakwatagenda ku Job Giant. Kati gwagunoonya buno obubaka bubwo nnyo okusinga. Genda ouploading CV yo olunaku olwaleero by'osomye na biki resume yo ogiteekeyo. Ogiteekayo ttiimu ya Job Giant egenda kugitunulamu. Etandika okubeera ng'egimakinga ne bali abalala bateekayo nga banoonya abaki abakozi. Sinakirina okukuyambako kutereerezaamuko wano wobeera osobezza mu CV ne babeera nga bakola ki nga bakuyamba. Kyekyo kibayita Job Giant. Naye bayamba nnyo bano abantu bansomye naye mbuliddwa. Nina certificate yange, nina diploma, nina degree, nina masters oba na PhD. Banawomerwe mbona batulese. Kati wali wambye abantu basomye naye ng'emirimu gibuze. Kati Job Giant ekyenjawulo kyerina. Emirimu giva mu Uganda locally ne gigenda mu region ya East Africa, Africa ku lukalu lwa for Africa, Oceania wali za Australia, New Zealand, Europe, South America, North America, Central America. Emirimu gyonna. Gwokyere muno nze mbadde ndi wano nga simanyi muno mulimu gwa guli gundi. Guli Copenhagen. Kati ogenda. Ngenda. Job Giant sagala kulekawo. Era nkyaliwo naawe. N'olw'ensonga eyo bannange mugende mubeere nga mukuba ennamba eno mubeere nga muyambibwa kuba ennamba eno 0749 052 000 kanjidemu 0749 052 000. Amateeka galambika gatya? Kwegamba Job Giant ekwanaganya omukozi n'omukozesa. Webale nnyo. Tegaba mirimu gwagulina guleeti. Webale. Gwataguyina gunoonyi okozesa Job Giant. Job Giant gyegiri. Mukobese mwefunira emirimu. Definitely. Kakati tugenze mu mateeka. Tugenzeko ku mateeka wano. Ate kati awo nkwesiga. Kati wano tuvudde kwanjula. Twagala twebuuze ebigambo bannaffa kuba sinaakulabako nga ekiwandiiko kivudde mu Government of Uganda balina omukutu gwabwe gwa Twitter n'emirala nga guwandiisa okuyimiriza ensonga eyo. Sinalabako ko Uganda Police nga naye ewandiisa. Bantu se kinombe bavaayo. Waliwo abantu abatandise okuba nga bavaayo okubeera nga bateeka ekirowoozo ekyo mu bantu. Ensonga lwaki government n'akubeera nga evaayo officially kubeera nga erete ekiwandiiko kubanga amateeka gataputa bulala. Tola kati bali mu kuyita mu bano kyovulaba ne mu bigambo ne mu njogera y'omwami oyo akatambika ozannyidde abantu obadde afissawo sekendi 17 nga walinda ekijja yabadde apimamu nagamba ekyo kyenjogera tekireeta obuzibu kuba nalabye yakoze statement eyo ng'akatambi katandise n'asirika okumala seconds nga walinda ekiddako n'aleeta ekirala n'asirika kyovulaba byayogedde byonna tekuliko kyamateeka wadde ekintu ekirijjeno kye tumanyi ffenna nti national symbols ng'ezo baateekawo engeri ya wotunuulira kye bayita National Flag and Armorial Ensigns Act eya 1995 tuli mu mateeka olufunawo wandiika mwanattu. National flag bagidetamininga mu tteeka ne bagamba it means the national flag of Uganda as declared in the act. Ne bavaawo awo. The statute does not expressly define a flag by material olwo bali mu kunnyonnyola national flag. Tuli mu mateeka. Statutes the instruments ezikozesebwa
ku mateeka ago okubeera nga gabeera gundi kati bagamba mu status zaayo nti flag I mean the statute does not etteeka it does not expressly define a flag by material togera ku cloth togera ku plastic togera ku jersey print etc. It simply establishes the design and the meaning of Uganda's official national flag. Design yayo tugimanyi bulungi nnyo. Black yellow red ne design wetu etteeka lye bitunuulira ebyo ne meaning yayo as official national flag. Now the legal point here is tokuba simu gwe somesa abantu anything that is a representation of the legal design of the Uganda flag whether on cloth or printed on shirts is treated as the national flag under the law if it is visually representing the official design. Kati ogenda kufuna esaati ng'eno yo ya beyimu okubako code design yaffe yeefaananyiriza flag nga weeri ne kala ne arrangement yayo na biki eyo eba efuse national flag awo eyasebo wadde saati yoyo gy'olaba ekyo ng'okubyeko bendera yaffe eya Uganda edda ku ggwanga togeza n'ogenda n'ogisiimuuza toginyizaamu bino ebaboda bebateeka ebiwero ku gundi kututwa najja nakisimbula ku kukitebaawo ng'obadde okimanyi n'okukimanya wano nti ssente abantu wano mu Uganda tukola nnyo ebintu and we get away with it ssente n'okusiga obugabi mu balaba gift ezo kuba kubisuuzinga bali bakigaana era bakigaana bano abawala abagala batubba bakola ebintu ebyo nisinga ninamu wano ssente mmeka kambalageko mzee kagato yazitutte ninamu wano 10 olaba ssente zino neyambuliramu olaba ssente zino Ntambi bane ssente enkadde bannange ngenda kukulaga kino ki eyo gye bayita coat of arm nagikusomedde wali mu symbols kino ki eyo gundi kobo sagikusomedde singa nkola kino bwenti musango ogwo nenjuza ogwo musango tola muno zange naye singa nziyuza state ekugulako emisango ate bano abazikanyuga mugagga aleesi n'azigira bwaki awo wonna tebikkirizibwa n'azikwata neyeesimula tebikkirizibwa kuliko already national symbol kasita kujjako nga kino ky'oŋŋambye mbwe saati eno wadde yiyo n'ogikubako flaga n'ogikubako coat of arm ne bakusanga ng'ogisiimuza kati national anthem ogirabe naye one of the 7 national symbols singa ebeera ezanyibwa by must olina okuyimirira obeera nga tosobola kuyimirira banga olimu obulwadde nga buzeyikagato nti amagumba gamyansa wanika omukono embalaba waliwo omuyimbi gwe nalabye nga bali mugikuba ng'alibwa wano mu ggwanga erya Uganda we get away with a lot naye oba ogidisrespectinze oba osobola okukwatibwawo awo n'otwalibwa myezi 6 bintu biggwanga nga si byangu ge mateeka gendimu wano kati mbadde nkuwa examples kati mpa ku ssente zo paye kyetaano nkulaga ekigenda kuwa peetaano nkulaga ekirala zikyatambulira mu muzimu gundi paye emitwalo 5 oyinamu gundi 5 sina gundi yaddagala ate nina mulowooza oba kuzipa badde sizizza kyebadde njagala kati awo sigenda ko tugende basi kakati amateeka ga defininga regulations eza national symbols kati wano specifically ndi ku national flag nenge ziza okwagala ogaziya ekifaananyi eri omuntu awuliriza eri obukulu bwa gundi yes oba okitegeera kyola wali gambye ku the legal point ebakwatira nti anything that is a representation of the legal design of the Uganda whether on a cloth kibala nkwadde example y'olugoye luno ng'ogikubyeko wogizanyisizamu wonna yaba yafuse da flag webale nnyo ebeera ina flag kuno kati oba olina gitreatinga with dignity respect n'ebiringa ng'ebyo tukyali mu mateeka wano ekibuuzo kye baalibuuzizza balibuuziza mukulu Ntambi where the national flag must be displayed kimbuuze bayina giteekawa. The Act itself does not spell out a long list of where the flag can or cannot be displayed. Lwaki mbadde nkireeta tebatulungamya ate yalungamya waawo kyovala wakati omuntu weyeebuuliza nti kuralezi ekkirizibwayo wano muteeka it does not spell out a long list of where the flag can or cannot be displayed. It's mainly focused on protection against disrespect and misuse.
kasota jiwa kitiibwa wano gi misusing webale nnyo wabula bagamba wano the responsibility to regulate occasions and manner emikolo and manner of display is given to the minister who may make regulations. However, practice and guidance from police and government officials, they suggest that the flag is traditionally hoisted at public or government buildings and ceremonies. Officials sometimes state that it should not be treated carelessly, not left out in the rain, not disrespected, etc. Naye ekyobukulu wano kubanga wano nkunyonyodde nkugamba nti bano bo bagamba ezibere ku public and government buildings wokawoka. Ne bano muteeka wenzirayo there is no explicit text in the act that says the flag may only be flown at government premises and nowhere else. The statement by officials that private display requires permission is rooted in regulation powers, not an inherent constitutional ban. Eteka teryalambulula wadde bano bo mu regulations bagamba zibere ku public ki kati mwagala balirambulula chovola abantu ogenda mu kisaawe nga tukutte na bendera za okitegeera yes ne timu wezibera zivaayo balina akantu ke bagiragira nga kweri naye okumanya bendera ezo tezizannya enti timu oba wakingambako bwe ziba ziyingira mu kisaawe nina abo video bwentera olaba wano wabeerawo bendera era wabagendo girenya mwabuuka nnyo nadde no bwati agibuuka ne Ronaldo namulaba ne Messi namulaba ne Mbappe abagira bwati abagenaabuuka ninya kugwanga kikulu national symbols kikulu zinakusomedde omusanvu eza Uganda oba okitegeera kakati wakibadde ndetawale kya display nti tebakirambika mu tteeka senga bakirambika nti bane kuralizi ate zikkirizwa gitwaleyo kuralo giwaving togivumisiganyisa don't disrespect it kyekyoka ntwadde ngenze kulaliramu emikyagulanye ngirina bwe nti naye oba sigikolerezezzaako oba anything that could disrespect oba kujinyizamu bakola boda abamu kubo basanga akubye enchungu omusana we gumuyitirako n'asangulako n'agizaamu bakwata awo awo bakwata nene the manner of disrespect eyebeera discretion ya katugeze bakututteyo mu kooti mulamuzi ensi yonna naba naye ng'ekiraba kuba temwali muntu nno togikola bo naye wabeerawo ebintu ebimu nga by common knowledge and logic bagamba n'entambi baddala n'ofuka ku national flag n'ogifukako okitegeera tekikkirizibwa kyova olaba nti kati mbadde nkuwa waliko kigenda bazibuwalira nnyo tebagenda zigana abantu kulale kubanga etteeka terirambika kyovola kati bakozesa force terikwata muntu gamba nti mutwala mu kooti yakoze kino intimidation ye force eno gamba nti bakozesa abayaaye biwe bityo bano bagundi banyagumba naye bakozesa abayaaye tulina kujjayo cases z'abayaaye nti waliwo akatambi akakwatiddwa nga lya boda mwenda flag yaffe bagikozewe bati bo banoonyerezebwe not a total constitutional ban temuddamu displayinga temuddamu banazo ku rallies ekyo tekiriyo Meja Jeno kuteesa ayogeranga ani mu nsonga eno alumirira ggwanga kuba ndaba kye yakoze akikola by force kugamba bali bayaaye abatalina kukwatibwa abatalina kulungamya abantu oba batalina kukozesa amateeka ate bagende baruutinga amaduuka g'abantu kati bya mirundi ebiri kyeki nakusookedde wali bakati olwawo okutegeera nange ekinnyonnyola saagala ompiseemu maaso kijjeewo ekyo nkijjeewo nakunnyonnyodde lwaki gavumenti eziba zirudde mu buyinza zitya symbols ng'ezo nga zizze emikono gy'abantu tebagenda kukozesa amateeka nga mbadde nkyaga kunnyonnyola fiya yaabwe egenda kubanga eri inevitable batandika okukozesa ekibuli amaanyi kati ye mutume beyajja eri byaleeta oda ne oda batekewo fiya mu bantu era sijja kulimba bajja bawa bagenda okukwatibwa bagenda okukwatibwa ng'essaawa zino ekiri mu makomera baana bangi abakwatibwa mu kalulu ka 220 baana bangi abakwatiddwa mu kalulu kano ke tulimu naye ng'emisango sijja gya mateeka nga it's not a legal matter political matter okitegeera kati z'ensonga za byabufuzi era bagenda okukwatibwa bagenda kukwatibwa banaateebwa eyo nga baba foldings emikono nti mugende muki mukkirize babawe pardon ebintu weebityo basanya naye nga si tteeka wambadde nkulambululira etteeka walibuuzizza mukulu Ntambi kikyamu is it criminal to wave the Uganda flag at a political rally soko kimbuuza kikyamu okuwevinga mukulu Ntambi kituufu kitekako omukulu Ntambi kikyamu okwevinga flag political rallies nedda
section eyokusatu muteeka lino lina kusomedde erya National Flag and Armorial Ensigns Act ligamba bwe liti any person who does any act with intent to bring into contempt or ridicule the national flag commits an offence and is liable on conviction to imprisonment not exceeding 2 years. Maximum. Walimba obutasukka myaka 2 kachola abambali ku myezi 6. So any person who does any act kati kitegeeza nti obogenza ku political rally act yo kuubo obubi ebiki naye oba to disrespect wali musango naye oyo disrespectinga myaka obutasukka myaka ki myaka 2. So provision eno it targets insulting or disrespecting acts not peaceful display. Betula anyupinga that is a peaceful display bauba balaga butali matifu bwabo nesina butali matifu bauba bali mukuwevinga teri teka yes patriotism moyo gwa gwanga tutwagenda ku kisayo kye Nambole wadunga nagula flag yange bulungi nnyo ne wacha bagenda mipira tebabagana okitegeera because they are public displays tebagana tubona wanagambye bali nti wawe bagana tewali tekawe lyalambula nti mu kisayo mukkirize Edikenzo wabagenze Ivory Coast yagendo batagenda nayo kitegira tewali Edi ne wabagenze nayo nga ajesibye bulungi nnyo ngiraga nti bannange ekiruubirirwa nze ensi yange nji holdinga dia agenda bulungi stakina buzibu mulimu erabaze esibo bulungi mulimu abazikoze mulimu ebyambalo byolabye oba Gomez ngeri colors za national flag tobirabye okitegira ninga olaba ekiruubirirwa kiri kintu kino kyambala kyambadde but with dignity oba okitegira kati section eyokuna eyogera ku unauthorized use. No person shall without the authority of the minister use the national flag in connection with any business. Kati wano we wakulu kubanga bagambye abazitunda businesses ezo bagenda ziraiding kati waniteka ddyo lirambulula era ulirizawo bulungi nnyo. No person shall without the authority of the minister use the national flag in connection with any business, trade, calling or profession in a manner calculated to lead to the belief that use it is duly authorized. Idabagamba offense fine is up to 6 months imprisonment. Kati this does not mention political rallies per se. It specifically covers business or trade use. So abazikwata ne bazitunda oinafuna lukusa okuva minister kati bano bazitunda mbuchamu simanyi ngate kigoirawo kyotamanyi simanyi bafuna olukusa naye etteka lyo liryambulula nti toyina zitunda okuzitunda oinafuna lukusa permission okuva wa minister naye nga nnyingi ali azikuba simanyi kati obalaba nti awo okawukawe bayinza okukwatira abantu abayitirivu ennyo kuba etteka lyo liri specific kuba nziraba abantu baziteeka ku bugundi ojja mu mmotoka omwana n'akaleeta tekikkirizibwa kubanga section eyokuna yegamba it is an offense to use the national flag in connection with business, trade, calling or profession without ministerial authority. However, selling flags as part of merchandise is arguably business use because you are commercially trading the symbol. You can't commercially trade our symbols. Jubula bondo ina kufuna lukusa. Obo kitegeera. If done without ministerial authorization, this could technically follow under unauthorized use. So, muteeka lino balambika unauthorized use. Twakayiga unauthorized use amirundi emikoba ngo badde ogoberera student wange. Zamirundi emeka? Unauthorized use zenjogeddeko. Mingi. Katwogeddeku okutunda trade. Trade tebagikkiriza. Twogeddeko wali oyina kufuna lukusa. Twogeddeko ko wali disrespect okuzisimuuza kugireka enkuba n'ejikuba okitegeera kujinyizamu kujiyuzaayuza kujooca n'ebyo ebiringanga ebyo kugisiiga girisi kulirako mayirungi nkwacyo olwona abaziteekanga kateni mu nnyumba naye ng'ate osala osanga oli ng'agirina ku muti ewakaawe ngeweevinga tewali buzibu enkuba weebeereza anti kati nayo niyo mba mugenze mu mateeka wabeerawo logic wajjira nti enkuba weyagidde saabaddewo embeera y'obudde naligitamininze ntya naye singa ebeera nga enkuba ezze nga weetuli kitukakatako kugenda okugijjayo naye waliwo circumstances ezijja abagamba nti flags zino baziteekayo lwafujja abamu efujjo define fujjo nti n'agamba twala mwami Kyagulanyi agikundi nange kanteekeko wali anti etteeka terikugaana
as long as ogenda kugoberera biri byenkugambye bo babigoberera anti that would be the question nti atabigoberera yaba akwatibwa but not a the change mu kuwakanya nga citing atteeka there is no constitutional ban okitegeka tabayina zikozesa bannange tubaninze amateeka go gagamba kasoji kozesa obubi wefunira obuzibu naye abakikozesa obulungi whether mu political rallies whether mu bya nnono whether bya dini whether bya mizannyo whether bya kuyimba it is okay but gikozese bulungi naye ng'ogijjeewa gy'ogijje minisita yamuwa olukusa kati awo nawo wakulu wakati nze okanyonnyonnyodde wali kati omanyi onnyonnyola nteeka wano nti omuntu yenna alina otunda flag eyo ajja olukusa eri minisita kati gwagula tosobola kumanya era tebakutusako omusango guliko ya tradinga tambizo obuzibu bwonna butiiridde lwakuba nti amateeka gaffe essaawa zino gasobola okukola kivandulo kubajja emyaka 2 muganda wange bwe buzibu dekanize ndi kuteeka nga weriri ne gavumenti enijjako werigenda okugoberera kati essaawa zino kyannaku nnyo nti nno tuli mu byabufuzi kandanda basobola okugezaako okujjira wano nawali ate nga balaba numbers zitabawagira zisinga okubeera nti zikozesa ki flag eyo okitegeera so kasooka mala okusaba bakama bange bano aba Muno Watch ku mutimbagano gwafuga www.munowatch.com waliwo abantu balinayo ka movie akapya ndaba ennaku zo zote otuyamba n'oterayo ku bumovie kino kyokola kirungi sasa ngalekera oziraba nziraba naye era tondaba Vijay Junior wakyaliyo ka film ke twatuuma Now You See Me Now You Don't kabafuusa Now You See Me 1 ne 2 twaziraba 2013 2016 Now You See Me Now You Don't ka 2025 Kifulumye Book of David je kali sisu je kali nyagala beka twafuna kata sisu kyakubiri sisu ikisoka je ekiri omusajja nga tafoono oba mukola buli kimu bamukuwa bamwita yemoto nga tafa yanyumira abantu kwane gaigo yalimu ate yalimu Don't Breathe so yoyo Vijay Junior jali buterevu nnyo twafiridwako Vijay nako olwajira ntwala kisaka no bambi Vijay Musa yafudde tulaka kisaka no bambi okunakuwalira wamu n'abakozi banene family olokuvibwa akabada kola ku ABS TV bambi yafudde ABS ejjawe ddako jeri nejjengo pastor semanje yafudde sukali oba yafudde sukali simanyi bambi nenga yafudde so tutwala mukisogo fenga ba Muno Watch okubanga tukongobagira wamu alenga tukongratulating tukongobaga wamu oyagala yita magoba mwana yani fikfa maika mwana walukaga yes so Vijay uliyo mkwano gwange ennyo zibu ku film zaina aina movie bagiyita Greedy People abaluvu jeri bulungi nnyo waliwo kano ka film ke yankoledde bakayita Jingle Bell Haste Christmas nenga bubbi Blue ID Girl je kali yankoledde Thank You for Your Service yankoledde Sam's Bay yankoledde Fences n'endala kati Muno Watch obokola atajine essaawa zino ng'owidde bwaka busoka avudde mu Komera badde bakusa emyaka 10 tulina omukutu oguyita Muno Watch kuŋŋaaniro ya Vijay ba Uganda bonna bwali owuliddeko Vijay Junior Jingo Emi Shaukani ISP uliyo Muba Jimmy Barros ISP yo nayongeramu yoyo bali kuno kati genda ku Google Play Store gwalina Android o downloading aina Android ngeno genda ku Google Play Store aina iPhone genda ku App Store o downloading application abakozesa TV smart TVs abanyadala abaina Android TVs application ya fatujirina abaina smart TVs ngate mu sola downloading application ya Muno Watch toweralikirira abasinga tulina bu laptops nebuli genda ku Google browser yo otekemu www.munowatch.com otekemu HDMI yo connecting wali ku smart TVs oberengo olaba okitegera imbiri biringi tambula bulungi nnyo bwe obuwomi obwa Muno Watch mitwale 3 jokajoka ja Uganda oberengo subscribinga awamu naffe embere biringi tambula bulungi nnyo oludde olimba luli musimu ya kujja muzimu wasegano kateeka wa oba mukagato yekola ebintu omulabi so mukama wange ize nsonga za flag nsuubira nkijjeyo bulungi nnyo onnyonnyodde bulungi nnyo naye tuvumira ne sikuvumira yenna akatambi akatambula mwami Kyagulanyi akataddeyo meja kuteesa katulinde wa jebiro kubira nti kati nze sali tutwali bade buzibu na butambi obwo nesinga bulambukiddwa bulungi najja n'alambika sikujja na kibuli ate nga bogamba bali because katuli we as citizens we are very awake we are awake ensonga tuzigoberera tuzimanya tuziraba kyovala bankubuuzizza walabyeko ekiwandiiko okuva mu bitongole nga Uganda Police, PDF, State House
Ministry of Justice nga ziteekayo nti no bannange tutaddewo ban tewabaddamu okukozesa gundi ezo tekinayitako mateeka nawamu tekinnaba okay addressing I'm wrong nyinza okubeera siri informed munansaasi okay mukutu gwa Megaton Media mbadde Frank Ntambi mu kitundu kyaffe kino ekisoose tubadde ku nsonga ya flag y'amateeka n'abantu bagamba amateeka oli kabaka era waliwo n'abankubamu ebituli mwami Sentamu Sewandagi era yankubamu ebituli kyeno gy'okoze anti Sentamu yabuuza yabuuza yasoma ki ogwe yasoma MDD sebo sasoma MDD yasoma drama and film bachelor's degree nali nkwanguyizawo nkuweewaawo MDD eri ku gundi diploma those are 10 years simanyi ba ekyali ku diploma bano baja advance tenaba but regardless course safe so mujitanga abagalo tujerega ande era yabajerega MDD ne mujerega ne gomanyi kate kintu kifunanga music mu nseno Jesus to 1.2 billion yasoma ebyo anti byakola kati fa ababisome tuba tugenda genda mu industry tuberenga kati lwaki gwe tubikola muwele bulungi